إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل كما قال في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Amatendo gonna amajjuvu gawashitiwa Allah subhanahu wa ta'ala omutali bukendeevu wadde n'akatono oyo Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwadde ekyengera ky'obusiraamu nga tulimu abo bakyamukkiririzaamu. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwadde ekyengera ky'obulamu nga tulimu abo abalamu bawadde akakisa ne bajja bayimirizewo essola y'ejjuma. Amawulire tuzze tugalaba bangi batwatandika nabo era tubadde tubamanyi nga twasala nawo last Friday naye essaawa eno tetuli nabo. Olunaku olw'ejjo lwennyini Allah abasaasira abaana abo bafunye accident badde bakomawo nga bava mu ttuwa. Tusaana okubeera nga tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala oyo atwala emyoyo gy'abantu bato bakulu bavubuka bakadde naye n'alondamu n'atwala n'agamba gundi essaawa jangu. Ffe bakyalekedde akakisa tusaana okubeera nga tumwebaza entakira wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bangi beegomba abasajja battu bakazi battu bajje nabo bayimirizewo essala y'ejjuma. Essaawa zino bali mu malwaliro tebakyasobola kubeera nga nabo bayimirizawo essala y'ejjuma. Lwaki? bali mu malwaliro ebigere babiwanise. Tusaana okubeera nga ffe tumwebaza wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wetunamwebaza ajja kubeera nga atongera. La in shakartum la azidannakum. Wetunamwebaza olw'ekyengera ekyamaaso kyatuwadde nga tukikozesa okusoma Qur'ani ekitiibwa. La azidannakum ajja tuwa ebirungi bingi. Wetunamwebaza nga tukwata mu nsawo ne tuwaayo kwekyo ekitono ky'abatuwadde. La azidannakum ajja kubeera nga atongera Allah subhanahu wa ta'ala. Emmaali yaffe gye tulaba ng'entono gye tutoddeko ajja kubeera nga agiteekamu omukisa Allah subhanahu wa ta'ala. Ate wala in kafartum inna adhabi la shadid. Tukimanye we tunaajeema ne tugaana okubeera nga katono katuwadde tukwatako ne tuwaayo ne tuyamba abeetaavu. Inna adhabi la shadid. Emmaali yaffe egenda kuggwamu omukisa ate Allah subhanahu wa ta'ala agenda tubonereza. Lwaki? Twagaana okubeera nga tukwata katono ako ke tulina. We tunaagaana okumwebaza nga amaaso gaffe tugakozesa okusoma Qur'an. Inna adhabi la shadid. Ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala biruma.
tujja kubeera nga tubisobola tubeere nga tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ebyengera byonna ffenna bye tumanyi n'ebyo bye tutamanyi tubimwebaze Allah subhanahu wa ta'ala ajja twongera ebirungi bingi. Ayuha almuslimun, satanqadi dunya biafrahiha wa ahzaniha. Baganda bange abasiraamu, tukimanye nti eddunya eno etambula, obudde bukeera ne buziba, omuddu n'omusanga nga musanyufu ate n'omusanga nga anakuwadde, kwegamba obudde ne butambula. Watantahi al-a'maru bituliha wa qasriha. Ate tukimanye n'emyaka gyaffe buli we tukula, buli omuntu wazaalibwa neyongera n'akuza birthday, akimanye nti obulamu bwe buba buggwayo essaawa yonna, aba asemberera kaseera ke kagenda kakusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yulqi al-jami'a rabbahu wa hina la yanfa'u malun wala banun. Baganda baffe abasinga, bato baffe ababadde bagenze ejjo mutuwa, babamu basinkanye Allah subhanahu wa ta'ala, bamusinkanye n'ekyo ekigenda tutaasa teri kigenda tutaasa nga tusinkanye Allah subhanahu wa ta'ala okugyako emirimu gyaffe gye twakola emirungi. Olunaku lwe tugenda omusinkana, la yanfa'u malu wala banun, ng'emmaali yaffe tegenda tugasa, yonna sente ze twalina nga tezigenda tugasa, ng'ekigenda tugasa kyokka ata Allah biqalbin salim, illa man ata Allah biqalbin salim, okugyako oyo agenda osinkana Allah subhanahu wa ta'ala ng'abeera mu dunya ng'akwatako mu nsawo n'awaayo, nga yabeera mu dunya ng'ayimirizawo essala ze 5 mu lunaku, nga yabeeranga mu dunya ng'alagirira empisa ennungi, nga yabeeranga mu dunya ng'aziyiza empisa enkyamu. Yoyo Allah subhanahu wa ta'ala gwagenda okubeera nga wejjana ku lunaku lw'enkomerero. Yoyo omuddu agenda okuganyulwamu Allah subhanahu wa ta'ala, agenda osinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga musiimu gyali, abeere nga mwejjana. So tutereeze ebikolwa byaffe, wonna watagadde tubeere nga twetereeza tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala batannabeera nga tutuusako kufa. Nenzako kusala Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yafuuka ensonga nze naye tulimu abo abasiraamu, yayita mu bingi eddiini eno obusiraamu etuukeko. Kiba kyabulyaza amaanyi nnyo olunaku okuyitako nga tosadde ku Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. قال إمام السيوطي رحمه الله تعالى: 5 خصال في الأطفال لو كانت في الكبار لكانوا أولياء الله. Lero njagala tunuulire ku bigambo bya Imam Suyuti, Allah amusaasire. Yatugamba bintu 5 biri mu baana abato myaka 7 n'okudda wansi. Law kanat fil kibar, senga ffe abantu abakulu tubibakoppako, lakanu awliya Allah, tujja bbeera mu mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala gy'akyasinza okwagala. Ffenna tukimanyi Allah atugamba mu Qur'an: ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Banne emikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala bayagala la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Eddunya eno tebagifunamu bukwalubiriza kwonna, tebabeera mu kutiisibwa. Lwaki? Allah subhanahu wa ta'ala waali. Babeera mu dunya nga beeyagala. Lwaki? mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Imam Suyuti atugamba ebintu bino 5 we tunabikoppa ku baana abato tujja bbeera mu mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekisooka kyatugamba Imam Suyuti, abaana abatabo kye tulina okubakoppako, la yahtamuna bil arzaq. Omwana omuto tosobola mumusangaawo nga yeeraliikira kikyagenda kulya kya misana. Omwana omuto tosobola mumusangaawo nga yeeraliikira kyagenda kulya kya ggulo. Oba n'omusangaawo nga yeeraliikira fiizi, nti fiizi ngenda mujjawa. La yahtamuna bil arzaq. Teyeeraliikirira, abaana abatabo tebeeraliikirira. Lwaki tebeeraliikirira? Bamanyi mami ne ddadi we bali. Amanyi mami agenda kukwata musasulire fiizi agenda asome. Amanyi nti mami agenda kukeera amufumbire ekyenkyalye ampakingire agende ku ssomero. Wanaakomawo ssaawa 7 bamuwe ekyemisana n'ekyeggulo kyekimu bakimuwe. So tebaddawo okweraliikirira. La yahtamuna bil arzaq. Abaana bato tebeeraliikirira, bakimanyi nti mami ne ddadi we bali. Naffe ffe ng'abatonde Allah subhanahu wa ta'ala be yatonda twandikibakopyeko ne tuteeraliikirira bintu bya dunya eno, n'otaddawo okweraliikirira banne ekiki ogenda kulya. Wabula n'okeeranga ku makya n'osaba edduwa bisimillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wala quwwata illa billah. N'osaba edduwa yo ng'otebenkedde eri Allah subhanahu wa ta'ala, ng'ogenda kugulawo edduuka lyo bakasitoma ajja baleeta. Yoyo omuddu omutuufu amanya nti byonna nina bikwasa Allah subhanahu wa ta'ala. Gye ngenda okutambulira byonna Allah yagenda okunkuuma. Edduuka lye ngenda okuggulawo Allah yagenda okundeetera bakasitoma ate bajja kugula.
bisimillahi tawakkaltu ala Allah, byonna byonna mbizizza eri Allah, mbimukwasizza. La hawla wala quwwata illa billah. Teri akyusa mbeera. Essaawa zino siinamu kasente naye ngenda kukola, ngenda nzigulawo edduuka. Teri akyusa mbeera. Allah agenda kuleeta bakasitoma bajja kumpa, bajja kungulako, bakasitoma bajja kumpa kasente nga banguzeeko. Illa billah, teri abikola okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Tulekerawo ng'okweraliikira edduniya eno, tukimanye Allah ffe omulungi waali. Byonna byonna emmere gye tunaalya, obuwangazi bwe tunaawangala, Allah yabuwandiika dda. Teweeraliikirira, keera ku makya, saala subuhiyo, owanike emikono gyo, osome ku adhikaari z'oku makya, womala weeteeketeeka okuba ekikalo ogende mu kibuga, Allah ajja kusumulula, oggulawo edduuka lyo, Allah ajja kuleeta bakasitoma. Teweeraliikirira. La yahtamuna bil arzaq, ekyo abaana abato kye batusinza, tebaddawo okweraliikirira, bakimanyi mami ne ddadi we bali. Naffe banne tetweraliikira dduniya eno, eyatutonda Allah subhanahu wa ta'ala waali. Buli kimu kyonna atuyisiza mu bingi bye tumanyi n'ebyo bye tutamanyi, ebimu twabyerabira dda. Waliwo akaseera wali mu buzibu nga naye weebuuza ogenda buyitamu otya, naye Allah subhanahu wa ta'ala n'abukuyisaamu. La yahtamuna bil arzaq, kyekyo abaana abato kye batusinza, tebaddawo okweraliikirira dduniya eno, bakimanyi mami ne ddadi we bali. Naffe tukimanye nti Allah subhanahu wa ta'ala waali. Tasobola kututonda n'atuteeka mu nsi eno okujjako nga buli kimu yakituteekerateekera dda. Ekyokulala Imamu Suyuti kyatugamba, abaana abato kye batusinza, singa naffe tukibakoppako tujja bbeera mu mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala. Abaana abo abato la yashukuna khaliqahum idha maradu, abaana abato abo we bafunamu ekibanyize, nga bafunyemu obuzibu bwonna, obulwadde bubawunyize, tebaggwamu ssuubi. Era ogenda mu malwaliro gaabwe abaana abato abo osanga babateekerateekera ebyokuzanyisa mu kasonda wali, bamuzzeemu essuubi nti wonaawona, n'oguma ne bakkuba akayiso, oba n'oguma n'omira eddagala, ogenda kuddayo ozannye. Omwana oyo nekimupika, nekimwongera essuubi nti wennaawona nnina okuddayo nzannye, n'alyoka amira eddagala. La yashukuna khaliqahum idha maradu, tebaggwamu ssuubi oba bafunyemu ekibanyiga. Naffe tetuggwangamu ssuubi banne baganda bange ab'ebitiibwa. Ffenna tukimanyi edduniya eno enyiga, waliwo ebituuka n'owulira nga ekyamazima kyo kisusse, ng'obwavu buyitiridde, akasente tokalaba, omaze wiiki namba tokalaba, ate omwezi guli kuggwako, wiiki yennyini omwezi guggwako, landiroodi akubanja akasente, agenda kujja kukonkone nga akasente tokalaba. Toggwamu ssuubi, sigala nga okyakola omulimu gw'okola, Allah agenda kuleeta ekkubo, ojja kufuna akasente ako. Anyonyeza omukyala nga tomulaba, toggwamu ssuubi, sigala nga okyasaba Allah subhanahu wa ta'ala ajja mukuleetera omutuufu. Anyonyeza omwami, toggwamu ssuubi, sigala nga okyasaba Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuleetera omwami omutuufu. Tunyonyeza abaana babuze, tetuggwamu ssuubi, Allah ajja tuwa abaana abalongoofu. Allah amanyi lwaki olumu akyakuttemu, ebiseera ebisinga tugumiikiriza, n'ogumiikiriza, naye kimanye nti okugumiikiriza okwo k'ogumiikiriza togumiikiriza bwereere, kimanye nti Allah kyagenda okukuwamu kigenda kuba kinene nnyo. Akabanga kaba kanene ke tugumiikiriza, naye ate empeera gye tugenda okufunamu eba nnene nnyo. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab, tukimanye nti empeera y'omugumiikiriza Allah agenda muwa empeera eyo nga tamubaliridde, agenda muwa buwi. Lwaki? Olw'obukulu bw'okugumiikiriza. So tetuggwangamu ssuubi. Jjukira ekyafaayo kya Nabiyullahi Musa alayhi salam. Nabiyullahi Musa alayhi salam amala okujja Banu Israil mikono gya Firawuni, batuuka Firawuni akitegedde nti Banu Israil bagenze ne Musa. Firawuni kyava alagira eggye lye lyonna ligende litte Musa n'Abanu Israil bonna tebasigala nga mulamu. Nabiyullahi Musa batuuka ku kkubo nga gye bagenda ate waliyo mazzi, ekkubo likomye. Nabiyullahi Musa teyaggwamu ssuubi, yamanya nti yesi ndi ku kisenge essaawa eno bigenda Banu Israil bamutaddeko akazito, bamugamba lwaki watujje wa Firawuni, kale yadde abadde nga atubonyaabonya, naye wakiriko tubadde nga balamu, naye kati ssaawa zino agenda tutta, babo n'amagye bajja. Firawuni Nabiyullahi Musa teyaggwamu ssuubi, yakimanya nti gwalina ossaba yekka amugye mu mbeera eyo Allah subhanahu wa ta'ala. Kyava awanika emikono n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah n'amulagira fakana kullu firqin kattawdi al-azim. Allah n'amulagira akuba omuggo wansi, we yamala ogukubawo ne wajja amakubo 12 Banu Israil ne bayitawo. Allah n'abataasa. Lwaki yabataasa?
Musa teyaggwa musubi yakimanya nti Allah yageno mutaasa mu mbeera eyo nawanika emikono namusaba naffe tukize kusaidia ffe waliwo ebigaana nga utuuse ddala ku kisenge olaba tewali suubi yadde toggwanga musuubi sigala ng'okyawanika emikono eri Allah subhanahu wa ta'ala luli booro Allah ajja kusumulula tujjukire nabiyullahi Ayyubu alayhi salam yalwalira akaseera kanene emmali ye yonna nemuggwako bakyala be abasinga ne bagenda lwaki ayavuwadde musajja wattu n'asigaza omukyalo omu abaana be nabo ne bagenda obulwadde ne bumunyiga ne bumulya yenna omubiri gwonna ne guggwawo n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala ekimu kyaba amulekera ku mubiri gwe amulekera olulimi lusigale nga lumusinza teyaggwamu ssuubi yasigala amanyi nti Allah agenda mutaasa ajja mutaasa mujje mu bulwadde obwo mu kaseera ke yalwalira ebbanga eddene yasigala akyamanyi nti Allah gyali luli boolwo ajja kumponya era yasigala akyamusaba wa Ayyuba idh naada rabbahu anni massani ad-durr yamugamba Allah wange omulungi obulwadde nga bunnumidde akaseera kanene wa anta arhamur rahimin ate nga nkimanyi abantu bonna abasingira bakimanyi nti gwe arhamur rahimin gwe omusaasiza asaasira ebitonde gwe mujjanjabi asobola okujjanjaba abo abantu be batasuubira nti bisobola okuwona Allah wange mponya fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur Allah subhanahu wa ta'ala natuuka namwanukula namuwonya musajja wattu mu bulwadde bwe yalimu nga bumuluma obwamulubira ebbanga eddene Allah namuwonya fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur so muganda wange wekitiibwa toggwamu ssuubi kimanye nti buli bwolwo Allah ajja kubeera nga akutaasa luli bwolwo Allah ajja kuteerawo ekkubo sente zikyabuze essaawa zino keep on working omulimu sigala ng'okyagenda okole Allah ajja kuggulawo riziko ojja gifuna bantu bangi betwegomba mu duniya eno nabo tebatandika nga bali bulungi era bwe baba batunyumiza stories zaabwe batugamba banneeffe twatoba nakola kino nenkola kino saapowa saggwamu ssuubi nasigala nkyagenda mu maaso Allah nansumulula naffe tetuggwamu ssuubi luli bwolwo Allah subhanahu wa ta'ala ajja tusumulula aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim tubu ila Allah الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أبانا باتابو تباتو سينزا لا يشكون خالقهم إذا مرضوا تبقوا أن مسوا بمكسيرا وبابيرا أن بفني تبانيغا نفت فني تتونيزة تنات تبقى مسوا تسيغالينغا تسابع الله سبحانه وتعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى لولي بورو الله سبحانه وتعالى ajjattuwa tujja kubeera basiimu ajjattuwa ataasiŋŋene ku ekyo kye twamusaba lwaki tetoggwamu ssuubi ekirala abaana batawo kye batusinza nga singa tukibakoppako tujja kubeera mikwano gya Allah subhanahu wa ta'ala idha khaafu jara uyunahum biddumu'i abaana abataabwe bafunamu okutya oba nga balina kye beetaaga jara uyunahum biddumu'i bakaaba amaziga basobole okufuna ekyo kye beetaaga akaaba amaziga osobola omufaako wabanga alina weyeekoonya obanga agudde ekigo akaaba amaziga osobola omusirisa wabanga alina kyeyetaaga alabye ekimotoka oba alabye ekiddole akaaba amaziga osobola okukimugulira era weekanga owulidde obusungu n'ennaku n'ogamba ye kakaabira ki bagamba kaagala kaddole n'okukwata ssente n'omugulira n'asirika naffe tubanga tulina kyetwetaaga eri Allah subhanahu wa ta'ala banne tukaabeko eri Allah subhanahu wa ta'ala zukkako ekiro oyogere ne Allah subhanahu wa ta'ala omunnyonnyole buli kimu nga tonnakubira muganda wo ng'ofunyemu ekikunyize mukwano gwo maama wo bataatawo sooka obiropa ebizibu ebya Allah subhanahu wa ta'ala byonna weeyambulira eri Allah subhanahu wa ta'ala omunnyonnyole buli kimu kubanga olumu bantu bannaffe batudisappointinga omala omweyambulirira wenna n'omunnyonnyola ebizibu byo byonna ng'abadde takikusuubiramu ate n'akumalamu essuubi n'agamba nonno kituufu oŋŋamba ebizibu byo naye nange
siri bulungi essaawa eno. Ate takoma ku ekyo n'atandika kwogerera mu banno agamba gundi mumulaba kubeerawo naye tali bulungi, kwegamba n'akulaalaasa n'oggwamu ekitiibwa mu bantu. Kyova olaba nga tetunnakaabira bantu bannaffe bizibu byaffe, tusooke bikaabira Allah subhanahu wa ta'ala. Olwo nno Allah yagenda otuconnectinga eri bantu bannaffe batuyambe, naye olumu tukola ensobi tusookera mu bantu bannaffe bamala otudisappointing ate ne tudda ewa Allah. Banne nga tetunnabakaabira bizibu byaffe bantu bannaffe, tusooke bikaabiranga Allah subhanahu wa ta'ala. Jjukira omusajja omu ku mulembe gwa Hajjaj bin Yusuf Athaqafi, baleetebwa abasajja baali bana, baali balina emisango gye bazizza nga kyebalina obbasalira kuttibwa kufa kuva mu bulamu bw'ensi. Hajjaji yali omukulembeze mu biseera ebyo n'alagira abantu abo batemebweko emitwe era ne baleetebwa ne bateekebwa abo bantu bana, ne batemako asooka n'owokubiri n'owokusatu, batuuka ku musajja owokuna. Musajja owokuna n'amugamba ya aba Ishaq, owange gwe Abu Ishaq Hajjaj, mahinni yawman, badde nkusabayo ekintu kimu kyokka, kusaba ompeyo olunaku lumu lwokka lwemba mpangaala ku nsi. Nindiikiriza mulindako okunzita, ojja kunzita olunaku olw'enkya. Olwaleero kale lumpe mpangaale ku nsi, mbeereko ku nsi, manye nti ensi ngisibudde leero, enkya olyoka onzijeko omutwe. Hajjaji neewuunya, naye teyali mubi. Abakulembeze b'edda balinga bawulize, nakkiriza omusajja oyo akole ki? Azibwe mu kkomera asobole okufuna akaseera kaako akasembayo mu dunya eno. Naye omusajja oyo atuuka mu kkomera bamuzizzaayo, yamanya nti teri agenda mutaasa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala, teri gwagenda kukaabira bizibu bya mutaasa okujjako Allah subhanahu wa ta'ala. Kyeyava atula mu kasona n'awanika emikono n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala, asa farajun ya'ti bihi Allahu innahu lahu kulla yawmin fi khaliqati sha'nun. Omusajja ayogera ebigambo ebyo nga wakaaba, ng'atidde amanyi nti obudde bwe buweddeyo, yes buweddeyo, nkyagenda temebwako omutwe, naye ng'akyalinamu essuubi nti Allah asobola omutaasa, byonna Allah asobola obikyusa. Kyava yawanika emikono n'agamba Allah, asa farajun ya'ti bihi Allahu innahu lahu kulla yawmin fi khaliqati sha'nun. Oba olyawo okutaasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kugenda kujja gyendi, Allah agenda kujja ntaasa oba olyawo. Ya'ti bihi Allahu innahu lahu kulla yawmin fi khaliqati sha'nun. Kubanga buli kanaku, buli kaseera, buli kadakiika, buli katikitiki Allah abeera atuna mu nsonga z'abaddu. Allah abeera atuna mu nsonga z'abaddu abazuukuseeko ekiro ne bamusaba, n'agamba gundi oyo bamuwe, ansabidde ebbanga ddene muwe. Allah subhanahu wa ta'ala abeera buli kiseera awuliriza ensonga z'abaddu. Omwana abuze, Allah atuuka time n'alagira omwana oyo bamuwe, afune omwana. Asa farajun ya'ti bihi Allahu innahu lahu kulla yawmin fi khaliqati sha'nun. Omusajja ayogera ebigambo ebyo ng'akulukusa ku maziga. Hajjaji aba ayita mu kkomera, ekiro ekyo kyennyini alambula ku basibe, agenda owulira omusajja oyo ayogera ebigambo ebyo, ne kimukwatako nnyo Hajjaji, najjukira aya ya Allah subhanahu wa ta'ala egamba kulla yawmin huwa fi sha'nin. Buli kanaku, buli kaseera Allah abeera atuna mu nsonga z'abaddu. Allah abeera atuna mu bizibu by'abaddu abamusabidde ebbanga eddene. Allah abeera atuna mu baddu bye baagala buli kanaku, buli kaseera, ng'alagira gundi oyo abadde ansabira emmotoka ebbanga eddene bamuwe, gundi oyo abadde ng'ayagala omwana ebbanga eddene bamuwe, omukyala bamuwe, omwami bamuwe. Kulla yawmin huwa fi sha'nin. Tetuggwamu ssuubi, ebizibu byaffe byonna tubikaabire Allah subhanahu wa ta'ala. Hajjaji kyamukwatako nnyo, enkeera omusajja aleetebwa amanye agenda kubeera ng'atemebwako omutwe. Hajjaji ate yakyusaamu n'agamba omusajja oyo bamute. Lwaki? Yamusanga akaabira Allah subhanahu wa ta'ala ebizibu bye. Allah subhanahu wa ta'ala n'ateeka okusaasira mu mutima gwa Hajjaji, n'abeera ng'alagira omusajja oyo ne bamuta. Tetuggwamu ssuubi, tusigalenga Allah subhanahu wa ta'ala tumukaabira ebizibu byaffe. Luliba olwo ajja kubeera nga atuwa byetwagala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Byonna byonna byetwagala byetusabidde Allah subhanahu wa ta'ala akaseera konna tuzzenga tumusaba. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, ajja tuwa tujja beera basiimu gyali. So tetuggwamu ssuubi. N'olwo ebigambo ebyo
katukomeko ebyo olw'obufunda lw'obudde ebigambo ebyo ebisatu essose kye tulabye abaana abato bwe batusinza la yahtamuna bil arzaq tebeeraliikirira dduniya eno bamanyi mami neddadi webali naffe tukimanye nti allahu subhanahu wataala waali agenda kubeera nga atumalira ekirala abaana bato idha khaafu jara'unahum biddumu'i webafunamu okutya kwonna bakaba ku maziga basobole okufuna ekyo kye beetaaga naffe tukabireku allahu subhanahu wataala olunno allahu subhanahu wataala ajja kubeera nga atwanukula ekirala la yashukuna khaliqahum idha maradu abaana abato tebaggwamu ssuubi naffe tetuggwamu ssuubi luliba olwo wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ajja kutuwa allahu subhanahu wataala tujja kubeera basiimu jaali inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين واشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمين وقض حاجاتنا وحاجات المسلمين ربنا إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة